kiwulidde ekyo kibategeeza kyeki omuntu asobola okubeera ne mukyala we n'afuna janaba tuli wamu omuntu babaladde nti atandise okusiiba singa emmambya esala omwazinyi nayazina enjazina eraga nti bannaye ddaku aweddeku tuli mu subuhi ebeerawo ng'obudde bukedde ng'emmambya esaze kakati singa obadde olina janaba nga wabadde ne mukyala oba nebbaawo ne bajja baziina nga tonna n'abajanaba muzukusereetemukko ne musooka ne mulya emmere kati mugenda omumaliriza temunnaba kunabajanaba ne baziina amakulu azaani eraga nti ddaako aweddeko obudde bukedde katandise okusiiba tokkirizibwa kuddamu kulya yadde okunywa byonna bikomaawo kyokka olina janaba kibategeeza nti okkirizibwa okusiiba wadde nga olina janaba kikkirizibwa kati bwe baziina gwe ng'ogenda onaaba naye jjukira onaaba watandise dde okusiiba oba mukitegedde kitegerekese bwe baziina oba otandise okusiiba aya toddamu kulya dde okunywa kyokka jjukira gwe tonna n'abajanaba okyagiina kitegeeza okusiiba kukusanze olina kikkirizibwa era okusiiba ku tekufa kati gwe ng'onaaba so simbu janaba gifuna emisana asi gye bategeeza janaba wagifunye ekiro kakati n'okera ku makya ne baziina nga tonnaba ginaaba kibategeeza mu hadisi وعن عائشة حديث جبك وعائشة وأم سلمة لأم سلمة بشرب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما هل سيمكم بالجابو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب النبي غامبات مزمون بكوا الله كان يرينغا يدركه الفجر وهو جنب emmambya esala ng'alina janaba nabbi kyamutuukangako oluusi ng'emmambya egenda okusala nga tannanaaba janaba yudirikuhu lfajr emmambya yamusanganga wahuwa junubun ng'alina janaba ye tannanaaba min ahlihi nga yagifunye mu bantu be amakulu bakyala be yabadde ne mukyala we ng'abafumbo nafuna janaba thumma yakutasiru oluvannyuma ate n'anaaba wayasuumu ate n'asigala nga asiibye amakulu obudde obukyangu ena janaba tewali buzibu genda onaabe tagende mu maaso n'okusiiba kusiiba kwo tekulina buzibu hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim ekirala singa weerabira n'olya oba n'onywa nga wasiibye singa weerabira n'onywa